Lero ngoli munyivu. Wana muganda wange. By the way, information bali njagala egende eri ba house managers. Tetegeeza bakadama. Mwefe wanene tule bayita bakadama. Ne basikadama. Bayita ba house managers. Waliwo omukono gwange. Ujjo yankubidde ekiro. Nangamba wanda boy nawadde ndi mulwadde. Nafunyawo kasenyiga. Bosi wange nangamba tugenda natwala mu ddwaliro. Naye yatute mu ddwaliro bankozeko bi check ups ezenjawulo. Nagamba yiyo omuntu walale senyiga musize bweru akujjako omusayi bichi. Senyiga. Senyiga. Naye yagezezako kunsindikira ebipapula. Ku check up ezimu ze bamuwadde kozi balina okuwa gwe. Ne bawane guideline. Jukira omusawo amala okola research. Akuwa akapapula akaliko manya next of kin ne bamuwa. Next of kin we babawe boss we. Ati boss we munalabyemu nga mulimu blood group bichi okigira kati atine ngamba kale cyane yalikiza nnyo ne kubira omusawo omwo ne mubuuza yiyo omuntu mulwadde wa senyega aleka bate tubayizaaki ne mugamba alina obeera vigilant nnyo okitegera cause anytime tomanyi basobola mukola ki basogera ne bamujjamu ne bamutundamu ebintu byeki okitegera oluusi baba bagala basike bakukebere bagambe katono musayi ki omusayi o blood group o kati omulwadde bwe banafuna omulwadde wa kidney nga ina musawo blood baba bagenda kola ki era namugambye abere vigilant nga era bakadama bangi nnyo abali ba house managers basambere very vigilant oboera nga oli mulwadde nga senyege ebe tolaganya nti oli mulwadde tumanya so gendayo ne weyitira ki ebizibu awo nyinyi katutandikirewo mukulu whistling media ogamba ki gende bigenda bitya olunaku lwaleero wano nagocha ekwatu waliewa walie Masaka bali batukubye natuka ojikensonda ndeka ensonga yakulabye ensonga yatuyamba ensonga yatuyamba nnyo ko batubaze emirundi mingi wona akavubuka kali katutulidde nnyo nga tekatujja zinankubira esimu bale ne wakidogo zinankubira esimu ngamba kiri kiti eyo ngamba wakidogo abayogera wanga kiboko yali wali bagamba tino oli waki wa nationality platform kiboko awo nyinyi wegendo tandika bali njagala chokawo nyinyi ensonga za mpuuga cause ffe twaliwo nawe waliwo njagala onyonyola abantu in the broader aspect ki ekyaliyo nga tunagendayo bali sabo bosoko obuze ku balabi baffe abakona boyuji mbebaza nnyo mwenna abalabi baffe wanda boyuji tubanoonyeza amawulire buli weekend nga tutuze ku analyzinga bali bakusinno ensonga ziba zigenda mu maaso okitegeera kati okufa kwe Masaka kwe twawona okutukomezaawo wano tena batuula kano ka video ka like bade nsabo jimpeleka like mu mutima omulungi kabenga kasotambula katukera bonna abandi agadde kumanya ko kenyini wa subscribing wali omukulu eyangamba kigambo subscribe kyamulema okutikogera paka ne bana ili puzzle za kimanyi ayya gezo mugambe ageze kola ogamba lunabe ageze agambe subscribe mugambe agambe kigambo subscribe takisobola mama odakiwulira aba bluetooth agamba bluetooth awo nyinyi ensonga enkulu etulese ya lunabe awo nyinyi tutangaze emmotoka tutangaze yaguze emmotoka nagamba nkuyerese emmotoka yaguze IST UB2 awo nyinyi yakubuza muganda wange kozi ne nsonga eve emotional abasinga batubuza tu clearing empewo ki ekyaliyo omukulu mpuuga ki yafuna abantu abo be yali asuubira okufuna ebintu byamusala awo nyiwe tandikira abantu teyabafuna yabafuna kugya amazima omugenyi omukulu eringa yaliyo no presidential candidate yesimbawo Kabuleeta nze kunze binabange yali omugenyi omukulu yali omugenyi mukulu ate bana kulaba kwange bano babaita bata bano bataka ba kabaka abo bani bote bali bamanyi kabaka gwe twayitwagala Katikiro yalaba subizo ate Katikiro ye kabaka Katikiro yasubizo wamulabayo yagana okujja na yadde wanti wamulabayo byade yagana okujja ne bali yaliyo yatyo okuswala ekyo gwakyogedde nyekyo maka Katikiro teyaliyo omugenyi omukulu yaliyo ate abantu tebamumanyi yali Kabuleeta
awo nyinyi njagala kuwamba asinga badde bagamba nti no Abedi Bwanika yali one of the people that abali ba promoting eyo ki nani kisa Kivulu cause ali nsikini yaja na perform wojukya bulungi awo kumatanga twakatuuka Abedi yali up and down kati twagerako nene tumugamba musajja kana kantu bu idol we bali batwa bu flag ne tumugamba kantu ngate tukategeera kala ya orange etegeeza kituze tusubira ki kamyufu nagamba kati natuze mu bya primary twasoma mu batwanga homework mulo batwadde homework so tewali muntu amanyi orange cheza yagamba bugambi mu kiseera ekituufu mujja kala ki kala kyetegeeza nyenze ntandise sensinga mu babaka ba president abajja walinga ekigendo vaawo waliwo statement Mpuga gye yakola wetwali ojjukira Hanzo yakubiraawo yagamba mbu bantu bangi beebuuza no yagamba akaba mu parliament ebisanja bimeka bisatu yajjako ku youth biki n'agamba abantu beebuuza wano hoteli y'abaana ena nengo era kyalo nti abantu beebuuza nti Mpunga kikyabaza kubeera president wa Uganda mu baka parliament ekisanja ekiddako n'agamba ansa gye mbaddamu nti Mpuga mukulembeze mulungi buli kimu akola ki akisobola so buli kimu aba akisobola kyeza n'okuba president akola ki asobola ndoza kye kirooto kye awo nyinyi nalaba abantu nga bagamba tino bali bagala oku unveilinga ekibiina kyabwe ekipe kya Orange erinya tebalyogera kubira ejjinja tebatugobe wano basudde kwe nkugamba awo nyinyi bali tukyali ku nsonga zaki bakyagambibwa muno bali balina okuba nga ba unveilinga ekibiina kyabwe ekipya buli omu kyeyali naye okusinziira ku tanapu y'abantu yatyamu naye tasobola kubanga yali amanyi tino mu Masaka yonna egenda kumugwerako bwe yalaba Masaka we yagaana omugwerako ngamanyi tino n'atya n'agamba tino wavaayo na displaying n'agamba tino ataddewo Ekivulu n'atandikawo n'abo abamu ku bandize bandibuddeko wajjukira bulungi tino wali eri ku makya lwasooka tuukawo bana b'emmere baganya ofumba biki betwalabawo balinnya nawo maneja abwe yeyajja kati kankunyumiza ekyemmere ekyali emmere ndeka nze kambyogere ab'emmere ab'e Masaka bakola ki baagaana abaafumba bali wali Nakasero Oladrum restaurant weeri babapakira kuva Nakasero ne babatwala e Masaka be bafumba emmere Masaka bagana ofumba baagaana nege olinaddayo gwe bajja kukugambe yagamba Masaka ye yajeefuga abantu abaliwo abalaba bawera kisaawe ne Nambole we yajuze walegulawo bantu bali bangi Nambole nga kati fene tukimanyi nti Kamocha ya Bobby okitegeera ya Bobby ayita mu Kamocha we bati fena tumanyi ki ekibaawo twalibwa akawungeezi naye gwe nakyagala ko omusajja pa sisiri kwogera ndigamba bugambi ekyaliwo ne media ekimanyi bali kwogera kyaliwo bakimanyi bulungi drive yali y'amaanyi yafuna ebikumi by'abantu drive ye wagiraba olweggulo nagiraba waliwo n'abaali basambira omupiira ebbali we bati tewaliwo na jaamu kitotegeeza kugamba kino byamusala wa mirembe naye by the way n'ekirala amagezi gensobola okuwa Mpuuga abali ku media ye bamuwabya by the way ekino ekintu kya media it's not about the numbers and the likes that you get on TikTok okubeera nga bantu bakwagala nedda it's all about love ate n'abakubalira akantu ako agenda olaba abasinga okubalira Mpuuga Abedi Bwanika nalabya ddala bano abaana ba Nandi Buyisa obukunkumuka obali mu National Unity Platform bali bulowooza nti no bamanyi tactics abaana ba National Unity Platform be bakozesa ne bagamba bagenda okukozesa ku Mpuuga ne bigaana kategedde ako akantu kali wano sente nesente yazizaayo bagamba akabbo ke yatwalayo ke yasembayo twala mwalimu sente z'abasajja ebitabamu ayabamu wakacupa ka wine wakali kacupa kaki togamba oba akabbo wakalaba sala sente nange saaziraba yenna alaba nze saalaba ki saalaba sente
So sente akola ki tuiza no bano nga sente zakoze olukungaana. Bana ebintu bikamu by'omukulu wa mikulu Whistling Media yabyogedde. Nze abyogedde seeganye. Ate nsaba bannaye tukolewo ne ssaala olunaku lwaleero tusalire ku mukulu leero Sande mpuga tumusabire tujja musabire genda musabire nja musabire ogenda mutolera eddwa ate ajja gamba okopa Shalom kusaba eddwa Shalom akopa nze Shalom muleke tugende mali agala bakuvumire wane Shalom kyali wange ate next Sunday twagala tumukyaze wano ajja kukkiriza lwakwa ajja kukkiriza kale tugende mali mbale njagala kutangazeemu ku nsonga zono badde bitrendinga nnyo nnaku zino eno the no official yatakatambika kamidiki bagamba gw'omu ku baali bakulu abakulaba katambi mbuyina ye saata actually buli muntu twagala konfaminga yali milikibe oba teyali milikibe kati akatambi ke bali otambuza si yeye akatambi akatuufu ke kenakulaga fesite wagiraba teyali ye kenakulaga teyali milikibe ze togenda kunsibya kiboko milikibe teyali yeye nawo tidde kiboko deno musajja wange oyo deno actually kibi ekyamutuukako naye kale teyakikola in the right way tuyinza okwagala likes neki nyo omuwala oyo bambi anyirira sijja kulimba mwana anyirira n'obwakadde amusanga abuvako yadda ku TikTok akola dde bakadama bafuna budde oba olaba Bishakayi olaba basibiza bakadama abaze nga bakikuba kansoke nkubuuzi bakadama abasinga tebasiba nviiri tebekolako okitegeera kati newunyakadama omwana anyirira wefuna chance sigisuula nze sijja kwegaana awo wenyini omukunja atasera kyaliwo ng'agenda wamba emmotoka yalimba n'amakula yibandi mukunja haliya lwa milioni nya kitundu mukunja gwe yalatidde just ebigambo katololo wa sente ate yagambye tebinaba kuggwa Anderson yabula yingimu ate emmotoka nagirabye yasanyisedde nogipimpinga ataddeko erinnya King Shiba ku mmotoka y'omukolo agiwambye n'erinnya kuliko King Shiba ngenda bangi balaga wano ku screen mugirabe ataddeko King Shiba mukunja twandi mukubidde ku kasimu mukunja oba tunamukubya olulala njagala munoonye physically tubulire kiki leero bencha kwa abayi baffe banjagadde omulala tumanye ensonga lwaki akoze ekintu kino nebimuluma sente ze kimuwaga omanyi wovuga emmotoka nga tolina logu yayo nze wanda boy nsoka emmotoka yange nyo nga tolina logbook yayo nga nkutute ku oli mukunja tambagala manyi naye bamusiba basike bamudize miliyoni zenyensamu naye nga nange kyemunenyamu emmotoka ogikozesa nga talina right yayo okitegeera tuyinza era okuddamu okolaki wabayinza omusiba omukwatira eri ngyaludde ebyaliwo ate twagaamagezi nsobola obbawa mukunja bayagala bamusibe bamudize sente ze badde bamusibe nsobola obbawa mukunja amasala bamuleke sente ze nyingi miliyoni bamusibe awo tewali buzibu naye abasasule kakati kankugambe kino ekintu me I believe what he did was right yakuwamba emmotoka tebandi busasudde kati ate ekyokumusiba sikikkiriza naye nga mu mateeka etteeka liyinza okukola ki omukwata naye nga personally kyeŋŋamba big up mukunja tasera kyakoze kituufu awo egirigidi ensonga za Bruno atubika satishe mangu mangu Bruno ke Jalia Walda yagenze najjayo video na mukuba corporate strike ku YouTube ne balujjayo juke bakuba corporate strike 3 baba bakola ki channel bagitwala kati bamukubye strike ku video esooka ya Jalia Walda kitegeza saa zino abulako buntu bubiri abulayo ebintu bibiri abulayo strike bibiri sabu kwa bibiri sigaddeyo panga yemera Bruno ke chenkola ndi kingolo luyimba cause anytime from now atekamu ne kifaananyi kya Jalia Walda ku luyimba basobola mukuba ki corporate strike era ne bakola ki oluyimba ne balujjayo ababe mugezi alujjeyo twede bamukubyeko demu agume agenda linda phone 90 days yo strike belenge evao ku channel ye edeo nenga Jalia Walda kye yakoze ate ekibera te affecting
channel yo yaseberayo banga lino lyonna agenda bakola nyenga ngambe jaya wadde akoleche amwesonyiwe oloza tewali ensonga zo tuzogereko anti Bruno K nandigambe jaya wadde yali munyiivu fine Bruno K nayagala bele wekikale kinandi Bruno K yali ayagala gensi kino yadde mwakola ki yadde wampito mubbe nakola kibakucho sente zo yakola ki ze wampa okukola nazikozesaamu okushootinga video okitegere ekino kyo Bruno K yashootinga video bulungi nakola ki najita mujukira bulungi kino before that incident oli yagamba Jali Walde yakyogera ng'ebyo kusaga yali live zitukira bulungi yagamba tino I might end up taking the rights of that song away from your hands yali live yategeka yogera luzungu ataluzungu lwawe luba luvudde wala agamba genda lumujjako copyright kati Bruno K yategera ono alinga mwawoni tino anytime from now so kujja n'enkimachi oluyimba from your channel lujeyo Bruno K kyatakola yali ayagala kulaga ensi kino ye mutuufu nedda yali mutuufu era ali ready kola ki okuprotecting erinnya lye natekayo oluyimba ne bamukuba copyright strike nenga Bruno K ku bitu byazakola strike bandi musindikide warning yana ku 7 wawe na ku 7 zitawo nga tazitajje oluyimba balyoke bali mwoche Bruno K ku bitu byazakola ewa amaanyi musajja akola record ye Bruno K kitale kyengamba Jali Walde wamanyi mu nsonga ziri kyengezako gamba abalabi baffe wabona kwanda boyuji natugenda muleeta ku nsonga za Bruno K ne bamama be edda babireete bandeete nga bwe enkola yaffe ate natula ka video kalike katule kaleka byanga kasobola kutambula musubscribing mwekuumire kuno kyamanyi tugenda batubaleetera ebintu by'amaanyi esaala egalawe tusabe esaala oba osabe nsigenda saba simanyi saba nange simanyi saba bayisabire abafaaza awafaaza mpunga tumusabira tumuteeka mu mikono gyo tugamba kitange taata amina mugambe akakabbo ke yatwalayo nga mulimu omwenge zandibadde sente kwate eri mwenge guzusa sente ezo nga tugamba kino eyo najjali omuzeemu amanyi nga we twali mu kifo ekyo Yesu taata naye Wonderboy wadde ffenna ng'abula ettaka limumire okuba abantu tebaali bangi Katonda nge taata tuddamu ne tukusaba empunga eyo yonna gyali tewamuwa chance kudduka era n'essaazo talina kudduka talina kudduka nsonga zino Yesu taata puuga oyo tumuteeka mu mikono gyo omugambe nti ekyakoze ekya orange bw'okimanyi era ojje otugambe orange etegeeza ki etegeeza kino amiina